Mukama yeebazibwe mwenna abaana ba Mukama abampuliriza n'abandaba. Twebaza Mukama kubanga akyatukuumye n'atuwa obulamu. Ate naawe njagala okukwebaza kubanga n'obeera nga ogoberera okuyigiriza kuno. Abakola subscription no subscribinga mwebale nnyo, n'abatannaba ku subscribinga okusobola okufuna emisomo gino nga bwe gigenda gifuluma. Kikwetaagisa okubeera nga wa subscribinga n'otekamu ka all nti buli ogufuluma ogufuna. Ate era bulijjo mbakubiriza nti bw'obeerako n'omuntu gw'olowooza nti ayinza okuganyulwa mu musomo guno, kirungi n'ogumuweereza ne tugendera wamu. Tuzze nga tuyiga ebigambo ebikwatagana n'okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda oba enteekateeka Katonda gy'alina ku lw'obulamu bwo. Twalaba ennyingo esooka ne tugimala, ate ne tuddako twalaba nti buli muntu ku ffe alina ky'oteekeddwa okutuukiriza. Ne tudda ku nnyingo egamba nti nzuula ntya ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange. Nzize nga njigiriza era leero ngenda kwongerayo. Olwaleero kino ekitundu kigenda kubeera kya 18 nga tuyiga, naye nga nasooka ne ŋŋamba nti mu kuzuula kiki Katonda kyategekedde obulamu bwo mulimu amadaala. Eddaala erisooka oba siteepu esooka y'ey'okumumanya. Toyinza kuzuula Katonda kyategekedde obulamu bwo nga tomumanyi, naye olina okubeera nga omumanya. Ekyokubiri twalaba nti kwe kubeera nga munda mu ggwe mulimu okwagala oba okuyaayaana okukola enteekateeka ye oba okukola okwagala kwe. Kasita omumanya ate n'obeera nga mu ggwe olinamu okuyaayaana okwo ng'omutima gwo gukwagazisa okukola okwagala kwa Katonda. Leero ngenda gattako ekyokusatu nga kigamba kwe kweweerayo ddala gy'ali. Senga mbadde njigiriza mu Lungereza nandigambye surrendering, okweweerayo ddala gy'ali. Okwewaayo kuno kufaanagana n'omuntu nga bwe wandibadde mu lutalo. Omuntu ng'obadde mu lutalo n'osobola okuwanika emikono ne weewaayo mu mikono gy'omuntu omulala, oba katugambe bwe luba lutalo ne weewaayo mu mikono gy'omulabewo. Kati ky'oba otegeeza nti kati omulabe bwo yavunaanyizibwa ku byonna ebikukwatako, ku bulamu bwo, ku kubeera kwo omulamu, ku buli kyonna ekiddako. Kakati bwe tugamba nti weeweereyo ddala gy'ali, ekyo tutegeeza kwe kubeera nga Mukama Katonda omwesigisa ebyo byonna ebikukwatako, ebiseera bye by'omu maaso, okwagala okukwo n'okugyawo n'okumukwasa nga ye yalina okusalawo, nga abeere mu mitambo gy'obulamu bwo, oba mu Lungereza kye tuyita control. Abeere nga yali mu control, nga yalina eppeesa eritambuza obulamu bwo. Kati ekyokusatu kyekyo nti kikwetaagisa okweweerayo ddala eri Mukama. Omukkirize abeere nga yafuga obulamu bwo, omukkirize okubeera nga yali mu mitambo gy'obulamu bwo. Si kyangu gye tuli ng'abantu, era kyemmanyi buli lwe tukyogera omuntu agamba naye nga sandyagadde. Mu butonde bwaffe Katonda entonda gye yatutondamu, si kyangu muntu kuddira ebyo ebikukwatako okubyesigisa omulala. Owulira nga gwe oyagala obivunaanyizibweko, naye bw'onaabeera ng'onaategeera ng'onaazuula ekyo Katonda kyalina ku lw'obulamu bwo, olina okumwesigisa obulamu bwo. Olina okubeera nga weewayo gy'ali. You have to surrender gy'ali. Olina okwewayo gy'ali, okubeera nga yakuluŋŋamya, yakuwa engeri gy'onaatambula, yakukulembera. Ebyo byonna nga bwe ŋŋambye tebibeera byangu, naye nga okwewayo eri Katonda ekyo kitegeeza kubeera ng'ogamba nti sijja kwekulembera, nzikiriza onkulembere. Sijja kweruŋŋamya, nzikiriza onnuŋŋamye. Sijja kwefugira bulamu bwange, nzikiriza ggwe oba obufuga. Kati ebintu ebyo bizibu, naye ate nga biyamba nnyo mu kuzuula ekyo Katonda kye yateesa ku lw'obulamu bwo.
nja kutandika n'ekyawandiikibwa kino kiri mu Yakobo essuula ya 4 n'olunyiriri lwa 7. Ekigambo eky'Oluganda kiyinza okuba nga tekitegereeka bulungi mu makulu naye tujja kukinnyonnyola. Yakobo essuula 4 n'olunyiriri lwa 7 luga nti kale mujeemulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne Setaani naye anaabaddukanga. Kati ekigambo kye njagala awo okujeemulukukira Katonda. Ekigambo ekyo bwe kyali kiwandiikibwa mu ndagaano empya mu lulimi Oluyonaani kyakozesebwa emirundi 32 nga kigamba kujeemulukuka naye nga kibategeeza kyekyo okwewaayo gy'ali tusarenda okubeera nga weetoowaza wansi we okuba nti yakutwala nga weetutte wekka nga tokakiddwa naye n'ogamba nzize ng'omuntu oli abeera mu lutalo bwe yeewaayo n'agamba kaakati neewaddeyo emikono giigino kati gwe omanyi kyonkolera. Mu lutalo emirundi egisinga n'okusingira ddala eri abo abagoberera amateeka g'entalo omuntu bwe yeewaayo mu mbeera eyo ne yeewaayo eri abadde omulabe we gwalwana naye mu mateeka g'entalo bagamba muyise bulungi, tomutta, tomukolako kabi konna konna, mukwate bulungi kubanga abadde akyasobola okweyongera okulwana naye n'asalawo akwewe. Naye tujja kulaba nti bwe twewaayo eri Mukama Katonda waffe ate ye tafaanana na bano ab'entalo nti oluusi oli awanika n'okumukuba ate ne bamukuba ng'awanise naye ye Katonda ate tali bw'atyo. Ye Katonda waffe yasingako nnyo okubeera n'ekisa, asingako nnyo okubeera n'okusaasira eri abantu abeewaddeyo gy'ali nga bwe tunaalaba mu byawandiikibwa. Naye ekyawandiikibwa kitugambye mu Yakobo essuula 4 olunyiriri lwa 7 nti tweweeyo gy'ali mujeemulukukirenga Katonda. Okujeemulukuka kitegeeza nti okusooka mba njeemye naye oluvannyuma ne ŋŋamba obujeemu mbutadde ku bbali kati neewaddeyo. Kitegeeza nti okusooka mbadde neetwala nga nze neefuga naye kaakati nsazeewo ne mugamba sikyazzeemu kwefuga, njagala gw'obeera onkulembera, gw'obeera onfuga. Nga mmaze okutegeera nti omuntu tasobola kubeera nga ye yeetambuliza obulamu bwe oba nga yabweruŋŋamiza, ateekeddwa okubeera nga abuwaayo eri oyo amusinga okumanya, eri oyo amusinga amaanyi okubeera nga yamuluŋŋamya. Kale kati ekisookera ddala tukirabye nti tweweeyo eri Katonda waffe. Bwe twewaayo eri Mukama Katonda atuyamba, bwe twewaayo atukulembera kubanga ye alina okumanya kwonna. Era mu ssuula eyo yennyini nga tuli mu kitabo ekyo ekya Yakobo tugenda kulaba mu ssuula eyo yennyini ey'okuna naye olunyiriri olw'ekkumi. Yakobo essuula 4 n'olunyiriri olw'ekkumi luga nti mwetoowazenga mu maaso ga Mukama waffe naye alibagulumiza. Bwe nzikiriza n'enzikakkana wansi we ate munnange mu kifo ky'okunzikatira ate annyimusa. Bw'okkiriza ne weetoowaza wansi we lwe lw'ekkumi olwo mwetoowazenga mu maaso ga Katonda ga Mukama waffe naye alibagulumiza. Ezimu zongerako nti alibagulumiza ekiseera nga kituuse ez'Olungereza. Naye njagala tuddeyo mu Yakobo essuula ey'okuna olunyiriri olw'omusanvu lwe natandikiddeko kuba saalumazeeyo. Lugamba nti kale mujeemulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne Setaani naye anaabaddukanga. Nti bw'ojeemulukukira Katonda ky'oba okola oba olwana ne Setaani. Bwe weewaayo eri Mukama Katonda kitegeeza obeera olemesa Setaani okukubaako n'obuyinza. Buli lwe weewaayo eri Mukama Katonda olemesa Setaani okukubeerako n'obuyinza. Kiringa bwe wandibadde nga ensi ezimu ziba n'entalo, kaakati ensi emu neemanya nti waliwo ensi Kirimaanyi, ensi eyo Kirimaanyi senga njeekwata neewaayo wansi waayo, ye ejja kusobola okubeera nga empa obukuumi. Abalabe bange bwe banaamanya nti gundi yampa obukuumi bajja kubeera nga batya
okunnumba n'okunkolako obulabe kuba bajja kumanya nti baba balumbye nze baba balumbye oli ate ng'oli abasinga amaanyi. Akati na kino bwe kiri nti olunyiri olututegeeza nti buli lwe weewaayo eri Mukama Katonda oba olwana ne Sitaani, kubanga oba ofudde Katonda Mukamaawo, oba ofudde Mukama Katonda akulinako obwannannyini, oba omufudde akulinako obuyinza, nga kaakati Sitaani takyakulinako buyinza. Naye ate ku ludda olulala njagala tumanye kino nti bw'olemuwa okwewaayo eri Mukama Katonda oba weewaddeyo eri Sitaani, ebintu biri bibiri. Oba okwewaayo gwe wekka nga weeyagalidde eri Mukama Katonda, ekyo bw'okiremwa, oba weewaddeyo eri Sitaani okubeerako obuyinza. Bayibuli etulaga nti abakama ba mirundi ebiri. Tulina Mukama nga ye Katonda waffe, bw'omukkiriza okubeera Mukamaawo abeera Mukamaawo. Bw'oteewaayo gy'ali toyinza gga nti nze nsigaliddeawo mu makkati, Katonda si Mukama wange ne Sitaani si Mukama wange. Nedda. Bw'olemwa okwewaayo eri Katonda okubeera Mukamaawo, ky'oba okoze kyakwewaayo eri Sitaani, era Sitaani amaliriza ng'akulinako obuyinza. Kati tosobola kubeera mu makkati. Naye atugambye nti bwe weewaayo eri Mukama oba olwanye ne Sitaani, era Sitaani akudduka. Lwaki akudduka? Kuba aba amanyi nti weewaddeyo eri Mukama Katonda. Tujja kulaba mu kwewaayo eri Mukama Katonda biki byempaayo eri Mukama Katonda. Tujja genda nga tubiraba nti kino na kino na kino byolina okuwaayo eri Mukama. Naye njagala tusooke tukaatirize ekyo nti nina okwewaayo eri Mukama Katonda bwe mbeera nga naazuula ekigendererwa kye kyanninako. Kaakati mu bulamu bwa bulijjo tukimanyi nti mu butonde bw'omuntu tayagala kwefeebya, tayagala kwekkakkanya, tayagala kukka wansi. Mu mizannyo tugeze ng'egy'omupiira, tugenda mu kuzannya omupiira ng'omanyi nti muli ttiimu bbiri ezisamba omupiira, naye nga kwezi ebbiri emu yeeteekeddwa okumaliriza nga y'empanguzi. Ne mugenda ne muzannya omupiira n'okola kyonna ekisoboka okulaba nti owangula, naye ku nkomerero n'omaliriza nga bakuwangudde. Naye olw'okubeera ng'omuntu tayagala kwefeebya, yadde oba omanyi nti nkoze kyenkola ekinsobozesa okuwangula naye nemaliriza nga siwangudde nga mpanguddwa, osanga nga ttiimu ewanguddwa ekaaba. Naye kigireetera okukaaba lwa butayagala mbeera yakufeebezebwa, kuwulira nti ya wansi kati waliwo agisinga okubeera waggulu. Ate nno waakiri abali mu kisaawe bo wandibasaasidde kuba babaga nti tukoze kye tusobola kyonna, era bo bayinza obutennyamira nnyo kuba baga nti naye tusambye tufubye. Naye ate abawagizi babawagira ttiimu ezo mu mbeera eno gye nkugenda nti tetwagala kwefeebya, yaawulira bubi nnyo ate abaddeyo na mu kisaawe, awulira bubi nnyo bwe bamaliriza nga bamuwangudde. Nti mu butonde ekyokuwangulwa tetukyagala. Y'ensonga lwaki omuntu tayagala kwewaayo eri Katonda. Agamba bwe neewaayo mba nfeebezebbwa, mba ndi wansi, mba nekkakkanyizza nnyo. Naye ate nga Katonda ye kyagamba nti wekkakkanye, bwetoowaze wansi wange, weeweeyo gye ndi. Bw'oneewaayo gye ndi, nja kukuyimusa, nja kukutuusa ku ekyo kye nakuteesezwa okubeera. Bw'oba oyagala okutuuka ku ekyo kye nakuteeseza okubeera, ky'olina okukola wekkakkanye, weetoowaze wansi wange, nzikirize okubeera nga nkukulembera, nzikirize okubeera nga nkuluŋŋamya, nzikiriza nkulage bw'oteekeddwa okutambula, goberera bye nkugamba, mpuliriza, ŋŋondera, ojja kutuuka ku ekyo kye nakuteeseza, nga ne kyaba yakuteeseza kiri kuleetera okubeera nga ogulumizibwa, kikugulumiza. Akati tulaba nga kyembadde njogerako nti bw'oteewaayo eri Mukama okubeera nga yafuga obulamu bwo, nga yabuluŋŋamya, nga yabuteeseza, omaliriza nga yewaddeyo eri Sitaani. Mu Baluumi essula ya 6 n'olunyiriri lwa 16,
Pawulo bw'aba awandiika atuga nti temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira muli baddu b'oyo gwe muwulira. Nti temukimanyi nti bwe weewaayo wansi w'omuntu n'osalawo okubeera ng'omuwulira oba ofuuse muddu w'oyo. N'ayongerako nti tuyinza okwewaayo eri ekibi okubeera abaddu b'ekibi naye nga kituviiramu okufa, oba okwewaayo eri obutuukirivu okuwulira obutuukirivu ne tubeera abaddu b'obutuukirivu ne kituviiramu obulamu. Kati ku bibiri olondako ekimu. Katonda yatuwa okwesalirawo. Oneesalirawo okubeera omuddu ow'ekibi oba omuddu ow'obutali butuukirivu n'osalawo okwesalirawo nga gwe bw'oyagadde, oba oneewaayo eri Mukama Katonda okubeera nga yakuluŋŋamya naye nga ku nkomerero muvaamu obulamu. Temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira muli baddu b'oyo. Kati bwe weewaayo eri Mukama ofuuka muddu wa Mukama. Kati ate bwe weewaayo gy'oli okubeera nga gwe weefuga era gwe obeera Mukama wo ate era nga gwe muddu, oba kikola kiti ekyo sikitegeera bulungi, nga gwe Mukama ate nga gwe muddu. Naye bwe weewaayo eri Katonda okubanga ye Mukama wo gw'ofuuka muddu. Kati ate bwe weewaayo gy'oli ofuuka ki? Mukama ate era omuddu. Naye ate mu mbeera eyo olw'okuba tosobola kufuuka nga gwe Mukama wo ate era nga gwe muddu, omaliriza nga weewadde eri Sitaani okubeera nga yakufuga nga kati ye Mukama wo. Mu kwagala okwetambuliza obulamu bwange neesalirewo mbeere nga nze neeruŋŋamya nga buli kimu kyonna kyesigamye ku nze. Mukama waffe Yesu Kristo alina kye yatugamba mu Lukka essuula ey'17 olunyiriri olwa 33. Agamba nti buli anoonya okulokola obulamu bwe alibubuza, naye buli abubuza alibuwonya. Bw'ogamba nti nze obulamu bwange nja kubwetambuliza nga bwe njagadde, Yesu agamba tosobola, ojja kumaliriza ng'obubuzizza. Bw'oyagala obuluŋŋamye n'ekkubo ly'oyagala oyitemu toliyitangamuuko. Obulamu buno bwe tulimu teri yali abubaddemu, tetububeerangamuuko tulyoke tumanye ekkubo ery'okukwata. Naye ffenna tuli bagenyi, tuli bazzibuzi mu nsi nga gwe mwendo gwaffe ogusoose. Naye ate ye Katonda amanyi ekkubo mwe tuteekeddwa okuyita, amanyi empitiro zaffe nga bwe zirina okubeera. Kiba ky'amakulu nnyo nze naawe bwe tusalawo ne twewa oyo okubeera nga yatuluŋŋamya, okubeera nga yatukulembera, okubeera nga yatusalirawo kkubo ki ery'okukwata. Yesu n'agamba nti naye gwe bwe weesalirawo n'ogamba nti sijja kwewaayo eri Mukama, nze nja kwefugira obulamu bwange, omaliriza ng'obubuzizza. Naye ate bw'obuwaayo n'osalawo ye Mukama Katonda abeere nga yabuluŋŋamya n'obuwaayo gy'ali ne bwewaayo gy'ali gwe kennyini, omaliriza ng'obulamu bwo ogenda kubuwonya. Era mu Lukka tulaba nga Mukama waffe ayogera ebigambo era ebifaananako bwe bityo. Lukka 9 olunyiriri olwa 24 n'olwa 25. Bino byonna bikkaatiriza okuba nti twewaayo gy'ali ne tutasalawo kubeera nga ffe tweruŋŋamya. Lukka essula 9 olunyiriri olwa 24 n'olwa 25 wagamba nti kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza. Weewuunye kino Lukka yakiddamu emirundi ebiri, yakiwandika ku Yesu mu ssula ey'omwenda n'akiwandika ne mu ssula ey'e17 nti kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza. Okubulokola kwe kubeera nti nze kanneegendereze mmanye ekyokukola, saagala Mukama okubeera nga yantwala, nze nsobola okweruŋŋamya. Nabuuzaako olumu ku mwana omu, ate era ntera okukibuuza abavubuka, ne mbabuuza nti naye gw'olowooza ku ggwe ne Katonda ani asinga okulumirirwa obulamu bwo? Omwana n'anziramu nti nze nsinga okubulumirirwa.
ne mugamba obulumirirwa okusinga Katonda nti ye ne muddamu ne mubuuza nti kaakati bwe kiba bwe kityo gwe nga gwe kyakutwalira kyo okuteekawo obulamu bwo okubuleeta kuno ku nsi wakola kyo okubuleeta nga talina kye yakola yeesanga bwesanzi ng'ali mu bulamu buno ng'ali ku nsi kati ne mugamba nti Katonda yamanyi kye kyamutwalira okuleeta obulamu bwo ku nsi kuno n'olwekyo yasinga okubulumirirwa okusinga gwe bwolumirirwa gwe yabusanga obusanzi n'oli yabuleetera okubeerawo toyinza kugamba nti gwe yabusanga obusanzi nga weebuli nti gwe obulumirirwa nnyo okusinga oli eyamanya kye bwamutwalira okusobola obuteekawo kati bwe tutegeera nti Mukama Katonda alina kye yasasula alina kye yakola okusobola okubeera ng'obulamu bwange bubeerawo ntegeera nti abulumirirwa kusinga nze bwe mbulumirirwa era ne mbumwesigisa naye Yesu aga nti bw'obumwesigisa ate munnange buwona abuleetera okulama bw'oyagala okubumuggyako obwetambulize obubuza tuli ku kigambo ekigamba nti okubeera nga tweweerayo ddala gy'ali nziramu nga mmaliriza n'olunyiriri olwo olwa Luka 9:24 okutuukira ddala ku 25 nti kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza naye buli alibuza obulamu bwe ku lwange oyo alibulokola bw'osalawo ne wejjako kontrolo y'obulamu bwo ne wejja mitambo gy'obulamu bwo n'obulamu bwo n'obukwasa Mukama n'abeera nga kati yali mitambo gyabwo ate Bayibuli ega nti olwo obulokola obufuna obuwonya olwabiri mu 5 n'agamba nti kubanga kiri mugasa ky'omuntu okulya ensi yonna nga yeebuzizza obanga yeetunze kiri kugasa ki n'oga nti ensi yonna yonna nsobodde okubeera nga ngikuŋŋaanya n'engifuna naye ate nga omwoyo gwo ogusaanyizza ng'ogubuzizza lwaki ogubuza si lwakuba oba togwagala naye tekiri mu busobozi bwo okubeera nga weeruŋŋamya kubanga n'ebyoteekeddwa okweruŋŋamyamu tobimanyi Katonda yabimanyi Katonda yamanyi ekkubo lyoteekeddwa okubeera nga okwata naye gwe ku lulwo tomanyi kubo ki ery'okukwata tukkirize nti Katonda yamanyi yalina okumanya kwonna ate alumirwa obulamu bwange kubanga yamanya omuwendo gwe bwamutwalira okubuteekawo tukkirize tweweeyo gy'ali tujja kweyongerayo okusinziira awo Mukama abeere nammwe era abakole